oluyimba luli ku kimwana kati luli ku mulamu waki omulamwa kale embeera engeri luzaamu essuubi omuntu yenna alina abadde aluzize hope. Yes, lubazaamu n'amaanyi okukola ennyo. If you strive hard, you can get what you want, you can be what you want. So okubeera kyonna kyokola kyoyagala kyonna kyoyagala, that's it. Naye nga kyakabi nnyo. I'm so happy. Producer wakabi nnyo, Bruno wakabi nnyo, nze neewunyizza kubanga project bwete etandise. That's something to saga, and finally we're here. It's to sekumaliza. Based on what? A true story. Nanga BMPCM kugamba mpino banesubi. Bana nali sina subi until I met Bruno, okay? Nanga nazamu amaanyi nagamba ebidomolo genda bivaamu, ebidomolo genda biri wakocha ebidomolo n'amabafu genda bivaamu. Era lazima nabivuddemu. Era lumba lusoso. Ngenga jizitowa mu. Kole. Asukwe ndibamu se. Kati Friday was nature kaiba tunakani. Sikanoza kaite togwa musu. Wanga kwagaluwa abantu su. Togwa musu. Togwa mugana rutawanya. Togwa musu. Lea togwa koze kudi era. Togwa. Chicho. To gweno GO. Togwa Luganda na lwafu ku Luganda. Nze nalusoma nakomanga dusoma mukeleza S ebulako wano. Double S. It's a double S. Togwa musuli. By ska. Amuzibu. Yeah. Nasa chinzi basika nibandaga gondi empologoma yali mu Lion King. Itwala simbe emisinde. The other side. Wali wakalu. Nze nasose kolobozo no gayo no bamwitani ono sile omutegedde sile ayina wano ayina nga face gwe nasose okuluwoza So chetusimu okwagala direction y'akayimba kani okuddeko gumu eche malobozi bamusingiddeko effect gundi eno bagenzi bayipasinze okuba nina okukala emigoninga latensi moyo effects ezimu is bouncing them. So we did that meetings. Chifuna, but it's okay. So, Chamberlain Doza, whatever I part because melody jitwa basing idekelinga ya wimba lwa 10 lwaita uyomeya. Kati many music at borrowing ideas. But that's not copying. Sometimes borrowing ideas from very musical people. Progressions on if you work hard, you can be just what you are. Nothing is to know.
Togwa musubi before the chorus. Yes, ajakati kama ngaona bati abantu bajja bari firing. Man, kituufu naye ndaba project kyekyo kyennyini. Naye ng'ensonga yeeyo tugenda kiggusa. Nze nakkiriza. Tugenda kiggusa. Kati akayimba kago niye tukakola ddi? Mama Junior tewamuwandiikira. Oba tukazzeeko. Mama Junior alina omugoyera akayimba ke man kuba yali akeetaaga. Naye nga toggwamu ssuubi man, this song kibadde mitwe gye tugasse wano. Muze yabaddewo n'atuyambako wano owandiika. Kuliko nze ne pilot kennyini awandiika ne Sika naye n'acontributing ko something, so it's an amazing project. Olaba emitwe nga mingi ku luyimba luno. Nsuubire luna inspiring abantu nga bagira. Kituufu naye it's a beautiful song. Nze naluwulidde ne mpulira nga njala nakkaaba mmaani. Kansuubire nti n'aba naluwuliza banaawulira bwe batyo. Leero bakolera n'ababooda waliwo n'abasembawo nga njoga kuba b'ebigaali ba single mothers actually. Kati wulira waliwo abaana kyebagamba bano abaana abamu babeera kyebagamba bayita abakadaama naye ffe twakikyusa. Kadaama abeera omuwala omulungi ali hard working alinamu ssente ze nga ate boss lady lwakuba mwaleeta omuzungu okuzaala w'abaana abo. Abaana be muzaala wabo babeezaawo famire zaabwe basasula fees ba hard worker. What I would say is people look at them in different directions. So, but I have a lot of respect. Nimugana ngina respect nyingi eri group y'aba bantu bakolera in South Middle East. Abachala baita bakadama ni basekadama. Abachala bakozi n'abaami bakozi efe twakikyusa. So temuki waliwo abantu abamu bakinyigira mati kadama kitegeeza ndogo ya ekyo kya Warabu kale tuli ba Warabu. Fe tukikyusiza mu Luganda abeera omukazi omukozi nga mulungi. Alina mu kasente ke bochi. Oluyimba luli ku kimwana kati. Luli ku mulamwa ki? Omulamwa kale embeera engeri oluzaamu essuubi omuntu yenna alina abadde aluzize hope. Yes, nilubazaamu n'amaanyi okukola ennyo. If you strive hard, you can get what you want, you can be what you want. So okubeera kyonna kyokola kyoyagala. Kyonna kyoyagala, that's it. Naye nga kyakabi nnyo. I'm so happy. Producer wakabi nnyo, Bruno ke wakabi nnyo, nze neewunyizza kubanga project bwete etandise. That's something to saga, and finally we're here. It's tutuuse kumaliriza kayimba.
kituufu pozi nekirala balina okumanya Oscar azze mwebale nnyo obadde nga musubscribinga ku channel ye ngate tanaba nateekako content kati kansubire kana kayimba kagenda banyumira muwagire muganda wange nga mulaba akayimba kabazaamu essuubi tukalabise kajanja so that akole kasente kiri bwe kiti kambawe logic enyangu bana Uganda tuyambe Oscar waweza 1000 subscribers checho Farouk yeah man are getting monetized kastaweza watch hours of about 150,000 views tukalabe kaweze mtoro 15 jambo ke bajjamo monetizing asobola okukola kasente ka YouTube kintu kyamuje tumuyambe Oscar so kati wayimbye kuki bakadama bani basingo mother story yes ababoda yes abanyigirizwa n'abanyigirizwa bonna kwa emirimu egyo simyangu kubanga kati owa boda is not a white collar job kabe wekigali bimumenya bakadama era banyigirizwa kubanga nabo bakola bokka balabya family zaabwe okitegeera kati then you know start okay what's the nature of true story I think it's a true story based on a true story. Yeah, based on a true story. Based on what? A true story. Nange BNPCM kugamba mpino bane soup. Kwana nali sina soup until I met Bruno, okay? Nange nazamu amaanyi nagamba ebidomolo genda bivaamu ebidomolo genda biri wakocha ebidomolo n'amabafu genda bivaamu era lazima nabivuddemu. Era lumba lusoso. Okay. Bakawulirize. Ekifo kigamba ki? Si kibi. Wano wawe tuli awatuufu nino okubamba alimbi aba. Wano tuli ku statement music. Yeah. Majorly twamejalinga nnyo mu R&B era mu music ono bwati. Eno banyo R&B. Kimu kisoboka ne tekiba kirungi kuba buli kimu okikola. Ne wano omuntu osana wano R&B muli bazi. Buli kimu tusobola okikola but we majored in R&B. Era endongo ya Kenneth Mugabi bwentyo mujikuba. Muganda wange ebintu bino bimaze mu bbanga ki? Mazemu some good time. Kuba si kyennasomerera. Okay. Naye ate nga kyennakulanjagala. Okay. Then nenfuna mukisa nensomerako mu Audio Institute of America. Nenfuna buli yayo.
nekinyamba okweyongerako kitegeeza byokola bimanyi noke yangubira essimu nantegeeza ku nsonga ya Oscar whereby buli muntu ali mu industry nga waliwo ettafaali eryetagibwa okuteekawo of course we come in tuyingirawo ne tubaako kyetukola tekiba nnyo kinene naye we believe kisobola okubaako ekitono kyekikyusa so n'omuwa offer saagala kiyita nnyo offer netukwatagana omusajja n'omuyirawo omubiri muganda nowebale nnyo kyakutwalidde ebbanga kyokkola nakitogwamu ssuubi temulinawo dansolaawo in actual sense nga bwe nakugambye aliya tife we majored mu style wetpola slow music R&B soul so Bruno bwe yankubidde n'abaako reference gyangamba era ndowooza yagibanyonyoddeko so netwagala okutambulira mu vibe eyo ate okubanga omusajja yakava mu situation yonna gyetusaba eggweewo ndowooza kikola nnyo amakulu ye okubanga abadde mu situation eyo ate encouraginga abalala sokosapolinga kitwala nti twakitabudde kiri fusion kuwonya mubiri oba kuwonya mwoyo lwaki mwakikoze bwe mutyo twakikoze bwe tutyo mu mbeera okuba nti buli muntu alina situation gyayitamu naye at some point waliwo kyetuyita turning point abamu bafa nga tebagituuseeko turning point yes mukama bwakuyamba n'otuuka ku turning point oba gye bayita round about yo ng'oli mulamu nga beta naye waliwo abantu abafa nga tebagituuseeko so mukama bwakuyamba naawe otuuka ku turning point eyo sorry what example nekiyamba cutika ye fenna twamulaba mukama n'amuteeka ku turning point n'akulagayo essaawa zino muntu abuulirira abantu kuba yaliyo bwe gwabuulirira tobangayo oba ekitegeera so the likes of my brother Oscar kikutwalira ki muganda wange okukola oluyimba nga luno luwoomu nga bwe nage nti ffe twamejalinga nnyo muno nnyimba ezigenda empola R&B soul era Bruno akimanyi ffe bwe tukikola tekitutwalira nnyo bbanga mukitegeera temuli mu kuyigira ku Oscar nti music ono mainly olina okuba nga keys oli mulungi wano kubanga si ye music owakuba kodi wetegereza buli noti gyokola ne impact gyegenda tusuubire ki ku market ku project eno kyetuyinza okusuubira in life sitera nnyo okugamba nti nsuubira kino because anything can happen wabula kyenyinza okugamba nti tusuubire gira emitima gy'abantu ebanyikire nabo bafune turning point fenna gye tuyagala ne bw'abanga mugagga afaanana atya yeetagaza ati turning point ne bw'abanga muntu afaanana atya turning point eyo mu bulamu buli muntu kyetulina okusaba mukama atuyambe tutuuke ku turning point eyo nga bwe nagaye bangi bafa nga tebagituuseeko nga tebafunye mukisa ogwo so this is a true story ku kiki ekibaddewo mu bulamu n'obulamu bw'abantu abalala kuba tekiyawukana nnyo nabulamu bw'abantu abalala biki bye mufunyeyo obuzibu mu musajja oyo nga mukola project eno sifunye buzibu bwonna alikirya akyalinga
yali ayagala that zeal for music akyayagala okuhitinga solo catching up of course